Ekigambo kyaffe ekisooka kyekyo. Sooka kutegeera nnyukuta ki. Nnyukuta eyitibwa eyo. Nnyukuta nuun. Ate empeerezi ki gy'erina? Empeerezi ya fatha. Byonna tubisoma nti na. Ennyukuta endala, nnyukuta ki eyo? Ennyukuta ki? Nnyukuta ya fa. Eriko mpeerezi ki eyo wansi? Mpeerezi eyo kasra. Ereeta eddoboozi lya I. So fa gattako I efuuka fi. So eno erina fi. Tugende mu maaso. Nnyukuta ki eyo? Tugiyita daal. Mpeerezi ki gy'erina waggulu awo? Tugiyita fatha. Fatha ng'ekolanga e. So tulina da gattako e tufuuka da. So ennyukuta yaffe tugiyita da. So na, fi, da. Tulina step esembayo kati. Step esembayo bino ebiga bino okwo nga tubigetta mu Luwarabu. Ntubiba nga birabise mu Quran osobola obisoma. Esooka eyo nuun tugiwandiika bwe tutyo bw'eba ng'egattibwako faayi bwe tutyo ne daali. Tugamba na, fi, da. Ekigambo kyaffe ekyo. Ekigambo ekyokubiri kitandika n'ennyukuta eyo. Ennyukuta ki eyo? Ennyukuta ki eyo? Ennyukuta eyitibwa miim. Empeerezi ki gy'erina waggulu awo? Waggulu awo ennyukuta ebadde ya miim. Erina empeerezi ya fatha. Fatha eba ki? Eba e. So tulina miim yandibadde mi, eriko empeerezi ya fatha nga ye e. So netuba nga tusoma nti ma. Nnyukuta kyeddako? Nnyukuta eyo. Nnyukuta ki eyo? Nnyukuta ki? Tugiyita laam. Eriko mpeerezi ki? Empeerezi ke kasaza akabeera wansi oba waggulu. Eriko akatonyeze. Empeerezi eyo gye tuyita kasra. Kasra erina eddoboozi lya I. So tulina la gattako I, eddoboozi libeera li. So eno eri ma, eno eri li. Mali. Tugende mu maaso. Ennyukuta ki eyo esembayo? Ennyukuta eyo oba bweti. Ennyukuta ki eyo? Kaafu. Eriko mpeerezi ki? Katonyeze akasaze waggulu tugiyita ki? Fatha. Eriko empeerezi ya fatha. Fatha ereeta ddoboozi ki? Ddoboozi lya a. Kitegeeza tulina ka. F tetugiwandiika, gattako a nefuuka
ka. So wano tulina ma gattako li gattako ka, kifuuka ma li ka. Step esembayo kubanga tukigatta ekibanga kirabise mu Qur'an osobola okuba nga okisoma. Mim tugiwandiika bwe tuti, lam n'ogigattako, then kaafu nayo n'ogigattako, ma li ka. Kikigambo kyaffe ekyokubiri. Then tugende ku kigambo ekyokusatu ekidiira ekisembayo. Ennyukuta esooka eyo ennyukuta ki? Era eriko mpeerezi ki? Ennyukuta ki eyo? Ennyukuta ya aini. Mpeerezi ki egiri waggulu awo? Tugiyita fatha. Fatha webeera ku ddoboozi ereetako ddoboozi ki? Fatha webeera ku nnyukuta yo nereeta ddoboozi ki? Ddoboozi lya a. So a tetwandisa ain, gattako a ofuna a. Eno yo nkalubomukko. So eno esooka a. Ennyukuta ki eyo? Ennyukuta eyo yawandiikibwa bweti, eyitibwa shin. Eriko mpeerezi ki? Eriko akasaze waggulu. Akasaze waggulu gye tuyita fatha. Fatha ereeta ddoboozi lyaki? Lya e. So shin yandibadde shi, gattako e efuuka sha. Efuuka sha. So kitegeeza wano tulina sha. Sha. Tugende ku nnyukuta esembayo awo. Nnyukuta ki eyo? Ra. Akasazi bwe katugiyita ra. Eriko mpeerezi ki? Empeerezi ya fatha, akasaze waggulu. So tugiyita a. So wamu ne kibeera ra. Sinakindi katuwandiikeko emu ra kuba tewangaala. So ekigambo kiri a, sha, ra. Kikyagenda mu maaso. Ennyukuta ki eyo? Eyo ta. Yemu ku ngeri gye tuwandiikamu ta. Eriko mpeerezi ki? Eriko akasaze wansi awo. Akasaze wansi tugiyita kasra. Ate kasra ekolanga ai. Tagattako ai efuuka ti. So ekigambo kyonna awamu ne kibeera a. Ekigambo kyonna awamu ne kibeera a, sha, ra, ti. Asharati. Kati kisigadde kubanga tukigatta tubanga okisanze mu Qur'an osobola okuba nga okisoma. Ekibeera eno aini ejja giwandiika bw'otyo. Shiini oleeta butonyeze busatu bwokka, busaze busatu. Ra'o n'ogireeta oleeta kasaze. Then ta'o n'ogireeta nayo. So sha, ra, ti. Tugende ku nnyukuta yaffe esembayo. Oba si ku kigambo kyaffe ekisembayo. Ng'ennyukuta yaakyo esooka yeeyo la.
ekigambo kirina ennyukuta 3 zokka. La ennyukuta twagirabyeko wano waggulu. La eriko mpeerezi ki eri waggulu. Fatha ereeta ddoboozi ki lya e, so kino kibeera la. Ekigambo ennyukuta ey'okubiri eyo, ennyukuta ki eyo? Ennyukuta ya ba. Ba eriko mpeerezi ki? Eriko akasaze wansi. Akasaze wansi ebeera kasra era erina eddoboozi lya I, so ekigambo awamu kifuuka B. So eno eri la, eno eri B. Ennyukuta esemba ku kigambo kino yeeyo. Ennyukuta ki eyo tugisoma era eriko mpeerezi ki? Ennyukuta ki eyo era eriko mpeerezi ki? Ennyukuta eyitibwa tha. Eriko mpeerezi ki? Akasaze waggulu ebeera fatha. Fatha ekolanga e, so ekigambo awamu ne kifuuka tha. So tugatta ekigambo kyaffe, ekigambo kibeera la, B, tha.